Endobeso. Endobeso. Kaya udekaluka kuzuula. Nakugamba bwe match ali kumpewo za Beat FM osobola kusindika message yo wano ku Beat FM ne tukuzuulira omuntu wo. Ngoyita ku noti 752 237 mwenda mukaga 3 noti 752 237 mwenda mukaga 3 ema chali kumpewo ne mavuddeko osobola kusindika ku namba John Budde bonna bamwita John bwa ye producer wange wano ali ku noti 755 377 nyamunana nya noti 755 377 nyamunana nya ne babaka nga balebeka gabutuke ne bwa mukunja yenna oyaje kuba butukosa bulungi nnyo kale gende ko mukuzula kadde kano nzikanyige mwe namba tandike producer Johnny hey awo pass Wanji nyabo je baleko kale sebo na je baleko bampito mugeji ngono ku Beat FM kintu kya muzika kisinga sebo wasinise message y'obuzibu ki nande jagala kunyamba mukokulire ya tata omwana wange yabadde ki tata omwana yalinga awere n'omwana kwange omwana wa myaka endaka gwana amanyago tebampita Lito Lito osinzidde wa ndeno mukono kasawo aha tata omwana yani omwana ye Ivan aha mwaya ukana mukyali mwenna kale ebyaliwo n'azalamu omwana kale naye yamanga abadde nga mulabirira oluseeri ate ekiseera kyatuuka nga we musaba obyami nga tayagala kumanya kati omwana tamwene ewedde yabadde nga ku ssomero naye n'agaana okuweereza esiteekiiri nemukubira essimu naye nga tayagala nemugamba kaawo kale n'abiddamu entondo ze nalaba n'ayomba ngereddamu kunsumbuwa mbadde naawe okola aweerera omwana wo gw'omanyi omwana yenkana ki kati obukulu omwana myaka 5 obeera waggwe njene ewaffe wa maama olwa maama okola sikola nnyo kiri awo lwaki tokola yali byankwata kale nga mama nga tayagala amulekera omwana ng'agamba omwana gwatamanyi taata we likukola musigaza kati nalanga mbeera wano kukyalo era kati Ivan yabeerawa aliyo Kampala gyakolera akola mulimu ki bwa makanika akanikirawa awe nali manyi yangamba yagwawo kati simanyi birungi waali wali omanyiwa nali manyi Kavule Makerere Kavule Makerere ye Ivan ani ddala nenya eryokubiri ddala bungi kati kambuuze mwesanga ludda wa Kampala mu kyalo eyo esanga Kampala wali okola nali nkola mu hoteli Museveni ng'okola mu hoteli saidi ki era Kavule Makerere wennyini oba kyava yekyanga nti omwana siwe walina abasajja bangi ng'obakyanganya nanda siwe kyali naye yalinga amanyidde ddala lwakubawo natukyamisera by'okuzaalawo gyali biseera kale nga takyakola nnyo n'agaana kale sente zanjanja asiye yazibba naye ate n'atandika okulabira omwana ogw'olumu nga wemukubirako wagendako ewuwe naye nga yalinga apangisa yangamba era nawe yavaawo nawe yasengukawo kasategera nti wazaala teyetekamuleta mwana nga teyetegese ndowooza oba kanaseba kwogerako naye ddi mbadde nga njogera naye nga kati yatuuka ekiseera ono omwana ng'atandise okusoma nga amasimu tagakwata naye nga yamuweererako tamuweerera omwana ali mu kibiina ki akatandika butandisi kusoma olinawo sisita we oba brother we yina gw'omanyi wa luganda we yina gw'omanyiyo tukusiina tolina n'omu gw'omanyiyo omanyi waba omulenzi yaŋŋambayo naye sigendangayo wawe wonna eyo yaŋŋamba eyo oluweero simanyi bamunanikayo mu maka gaani ngadde teyambuulira lingi kati yagabaga nti genda bamunanika abeera kukubaawo
namubuulirako n'angamba ewawe simanyi eyo mu Luweero bamunaanika n'ambuulira n'akatunda ola kana keerabira naye nga tantwala. Kubanze singa obadde omubuulira akatundu ng'okajjukira gye yakugamba ne famire ye gy'avaamu teba mu maka g'omwami gundi oba omukyala gundi ku Kalowe kati wanze okuba yakutuuliriza n'atugamba nti oyo mumanya gye tumuyambe. Samanya awo. Omukwano gwakuziba amaaso guno. Naye nga nagenda omubuuza nga n'omwana kale nga amaze omuzaala kale nga ndaba yeebuzaabuza neemulemerako awo n'alyoka ambuulira. Ate nengenda okutuuka nga ate n'amanya ge yakozesa nga Kampala nga tesigeega ge g'alina gegeni. Agaga mutufu ge gaani? Vincent naye nga wali yalinga yeeyita Ivan. Kati gano wagamanya otya amanya? Nanoonyereza ku namba ye y'essimu neemulemerako ne mugamba essimu ng'ereeta amannya malala te nawe ng'oyogera malala. Ng'alyoka ngamba agamba batu. Ge gali mu ndagamuntu ye. Ekyo yakubidde essimu ne yeekyanga. Nga kati nga naye ngikuba tagikwata namulosinga ye nga tagikwatiraako ddala. Kale mpozi gwani amanyago? Rita. Akumanyi ngaani gwe? Ng'amanyi lya Rita lyokka. Rita lyokka. Obeera oli mukono ye? Kale beera kutova ku layini. Hello? Ivan. Waji. Good morning, sir. Olubungi Sebo. Sebo jebare. Kale Sebo. Akati mukama wange ankubiddeko wano emukono. Bakukyajinze wano Sebo. Mbu omwana tukyayagala mulabirira. Obuzibu buli wa Sebo. Ayakubiza kugambe. Sebo musango bagulesera bamuta mukyala Liita. Sebo. Omumanyi oba tomumanyi Sebo? Mumanyi. Mukyala wo oba si mukyala wo? Mukyala wa just alina mwana wange mumanyi. Just alina mwana wo? Nanti kati agamba nti omwana toyagala mulabirira. Ekyokubiri takyakulaba. Ekyokusatu omanyi ebiseera ebisinga tofuna emisango wano ng'abakyala bwesibi ku basajja n'abamu ng'abasajja mulabira abaana naye nga balina ensonga zaabwe endala. So kati njagala mbuulira amazima ki ekituufu ekiriwo? Kati olaba ekiriwo omwana oyo alina omwana wa kituufu amuyina. Era ali naye wano? Ali awo. Kubanga yangamba alisaidi omwambe oli wamba mukono? Ndi mukono Sebo. Mukono wano ku Jinja Road. Sebo. Kwanza yangamba alimba obambalala. Mbalala mukono. Ngambani mbalala ndo wabistani. Mbalala mukono Sebo. Wakati mwaka mtamu itoka yangamba mwana gana mukono. Namusindikira ndo kusoma nasomera tamu yatoka. Alimukugera n'omugamba omwana wabeera maliriza. Tugeze bwekirekyo dda ngudde uniform kulifaananyi omusingira okuba kitafu ndabe ddala bakituufu. Nti obadde akituufu asoma? Oba asoma. Ekiro ekyo teyakikola. N'agaana. Tumanyi ki ekyagala kubera nogeri namugaasiira ebifaananyi tufu yo yabisingita naye asubira kusoma jasinga omwana naye watuuse. Olwo n'abiweereza. Kati bino ebyokusoma teyabisindika. Awo kisimanyi kikyagaana. Kubanga aŋambye first time yagisoma. Etamu ewedde yagisoma. Kati yazemu kuba essimu yo no blocking enamba ye. Namba yanikwe. Wamublockinze tesibye teyitamu. Nawo gibaziza akasimu nga teyitamu yange. Kyova nze nkozesa yange ya Yafesi. Kati kyenjagala okumanya. Oli willing okulabirira omwana ono oba nedda? Sina buzibu omwana wange omulabirira. Watifu ng'osisinkanye omukyalo ono ne mugenda mwena ku ssomero gya mwana gy'asomera. Gwe n'omanya everything, n'omanya ani g'osasula ssente. Then ekyokubiri ogenda muwasa oba wamuvaako olina omukyalo omulala? Ebyokuwasa tebyalimu jasiro byali byakuzaala buzaazi mwana. Byali byakunyumiramu bya kiyaayeyaaye. Buna byali byenga bya kiyaayeyaaye era kaye yali nga ye. Simanyi ngeri ki yafunamu lubuto kuba naye saabitegeera nawulira ngamba nti ali lubuto. Sajja gwe. Naye ebyokuwasa tebyalimu. Siriyasi. Kakati ekirala
ambadde ngeza kumubuuza wano nti olinayo ba sister oba brother oba ani yena gumanyi ku side y'omwami nangamba yagaana oyo yennyini omulaba namukwata nemusindikira enamba ya sister wange namugaye no gye tutambulire kampala nyinza okufuna obuzibu bwe kiri n'otaddamu nakumpulizaako wanti oba accident oba kinenvaawo obaako ne wootandikira nemusindikira enamba ya sister wange. Sister wa abeerawa? Waliwo abeera Mukono wamala abeera Masaka naye namusindikira yowe Masaka ali ne mugamba ne ku kyalo ewaffe ne mumulagirira n'amanya g'amazadde n'emagalo ya buli kimu ne kimulagira ne mugamba in case osoogera ng'obuuza omuzadde wange ne mugamba erinnya tosobola bbula ewaka oba yabireka awo awo saamanyi. Kaakati kambuuze gwe bakuzaalawa? Banzaala Luweero bamunaanika kalo bakayita Busambu mu maka gaani? Namugamba otuuka e Busambu obuuze bayita mu Bayiga wa mwami gwe bayita Yiga tosobola kubula kimanya kijjukira bulungi akimanyi kati awo sisamanyi oba yabivaako yabireka kimu yakulimba. Kale kyenkwagadeko tuweganye mwana mwana mumanyi wange omutuma n'amannya aga famire yammwe mbadde nsaba busabe ku lwa musaayi gwo noonya omukyalo ono ayinza okwesala ye nga kigendererwa kye kyakuddamu oba omuwase oba kufumbirwe nga gwokyebuzaabuza naye bwe kiba nga luli serious togenda kumuwasa kati nsaba onoonye musaayi gwo kwata mukyalo ono mulimbelimbe mpolampola omutwale omulage ati sister wo ali nearby oba omutwale wammwe mu kyalo. Namugamba omwana oyo senga gwezo obanga yo gy'oli mu kyalo kuba nagamba abeera Mbalalo no wa Western badde simanyi ali awo kumpi ali wano Mukono era nze kyannemesa okujja omulaba nga nze mayali eri Western kuba wala naawe okimanyi ne mugamba naye senga tukola bwe tutyo omwana oyo n'abanga eyo mu kyalo gwe n'okomawo ne Kampala nze nekupangisiza akazigo obeera n'otandika okukola kubanga ngambe talina mulimu. Omwana oyo n'abeereyo mu kyalo nga tumuweerera jeni oluuma yalutuuka najjeno n'atulabako n'abeera nga naawe nga tumulabira okusoma yakuddamu n'addayo mu kyalo ekintu ekyo teyanziramu nze simanyi oba yawunzika atya simanyi kuba namugamba abantu bangi balina abaana naye babalekera bazadde baabwe gwe n'ojjeni Kampala n'okolaba osingirayo ku buyambi era kimugambyeko nangamba nti omuzadde we yasooka kwekyanga tayinza kubeera na mwana nga tamanyi taata we wali ogenzeko ewa maama we ndowooza funa akadde ogendeyo ulosinkane mama gula sabuni sukali as you know ebintu bigenda wa mama mwebaze webale kulabira mwana then otandikira oyogene mama mugambe mama sigaza no nzinja kuletanga amata njawerezanga amata bakade bibagala just ekyo kigwe twemekuda misango gino tebinyuma kale nyabo omuwulidde kakati waki yakulagirira ewaabwe wagano gendayo ekyalindyemu wakiza bingambye aja akugambye ndowooza ategedde nti omunoonyerezaako yakugamba ogenda kupangisa akayumba omwana muleke mu kyalo n'ogaana ate bwe yatuuka ekiseera n'angamba talina ssente kati owulidde kyayogedde kati kati owulidde akulagiridde ewaabwe owuliddeyo kati mpuliddeyo kati genda mu kyalo ewaabwe paka waka omanyi mwana gy'omuzaala bw'anaatega nti otuse mu kyalo jabumanya tuli siriyasi owulidde nze wange sigukoze ogukozesewe neyanza nnyo neyanze kale bulungi kale sebo eye BTFM bwetu bwekikola omukejibo nyigwe na ujekunyano ku BTFM ndoza njabo tutegedde mwemba muzaala Luweero ebba munaanika ku kyalo kye bayita Busambu obuze omwami Yiga tabula abebba munaanika mulimu tyano zo mumanyi omukulu message baziyise lumunga amazzi nalo katongole good morning kasonto oli bulungi nnyo onangambye omusajja ye alaga nti yali ayagala bya just kumuzaalira kyajjanga accident naye kasita omwana tamweganye era amwagala ono yasiine omusazi w'enviiri emitete bannange kiri eri Masaka eyo mwami jinga bekuweereza naye abaana abawala mututaase omwenzi bw'abaga
babanga akuwana twala obuvunanyizibwa okumanya erinnya lye eryekika kikulu nnyo ekyo n'okumanya oja muzaala muganda we yaani abakyala mwine ensobi gye mukola bannange temutunoonyerezaako ate ffe tugezaako koja jingo wasuzoota munnange oyo omukazi aleme kweruzaabuza magezi atwale omwana mu kika ate tatutama abayi ate onayombi obuyombi afande bali kunoonyerezaako ompulidde afande oyogera n'essema ku musajja DPM weke yesebo oyo mwana we waffe eno mu Luweero omumanyi bulungi iye manyiwo bulungi ebusanva mbakasagala awo abayi jamani kasagala afande anoonyereza omuntu bamumanyi tufudde okunya webale tuweereza oyo omwana omuwala agenda alabe gye bazaala omwami we kubanga bw'ataabe serious abaami bo bali serious obasuuliranga abaana n'obutabawa buyambize ngamba agenda asooka alabe gye bazaala omwami ebyafiiza agenda byava oluvannyuma ave mu kkerebero okwo kubanga Ivan wafiira nga tolabye waabwe omwana kitegeeza agenda kuba wuwe wa kikazi nsigadde ni mami Elvis Ebombo kale munnange halo omukulu yesebo webala okuweereza nawe okuza taata ono muwadde of Uganda nga ndi weyogerera ekire ku main zone ye munnange ekyokera ddala mbadde nsamwa nnyinaze asooka agenda anoonye waka we bamugambye wawe w'omusajja kuba leero waali ate enkyatali wajja kutubira n'omwana oyo ng'afunye obuzibu kituufu ddala ensonga endala abakyala balemenga okuwaayiriza bw'obanga olina kyoyagala ate leka nnyo okuwaayiriza musajja okitegeera bw'olaba omusajja ebintu byayogera ng'ali straight forward okusinziira ate omukyala ye nga bw'abadde ayogera n'okwebyo bayita okweswaza nze muwadde ovugana bannaboyogerera embaagala kajjambo munnange nzoozo olabye abakyala abatategeera musajja kyamugamba si kyakola ate n'atandika okunenya omusajja nti mubi nti muki nti ki naye kale kasita omuyambye agende gye bamulagiridde ebyo bimuteereredde promota mukyalo kyaffe kyati musatosikebiga kale munnange omugeye onoziwa Bashir Misa Kigatto naye omukyala nsooka nengumusalira omwami neyeekula akasente k'ennaku zino nga bw'okamanyi n'akuwotwala omwana ku ssomero n'agamba mukuba ebifaananyi ate n'ogaana okumukuba nange ne bw'embeera ze nga Kigatto tosuubira nti nnyinza okuddamu n'enkuwa yadde ebibiri omukyala kyansi gy'afunye ategeddeyo busambu bamunanika asooka agenda atuukeyo omwami akakase nti ddala omukyala ali siriasi n'omwana akola ki gy'alabye abakyala bwe kibawe ekyokuyiga tusanyukira nnyo empeerezaayo nawe bakuwuliza munnange kituufu amannya nze Hadi Kasoga Aside nga mbeera Kabowa era abantu abo batwala omukwano mungi naye omukyala oli omukwano mungi nnyo eri omwami naye omusajja alabika yeebuzaabuza buzaabuza naye nkenja okusaba omukyala agenda anoonye munnange waliwo omusajja nga bw'omugambye omusajja amanye nti omukazi ali siriya naye ate mwami naye nzi okuba ali siriasi kubanga yaŋŋambye yamugamba ajje kampampangisiza akazigo omwana amulekeeyo batandikirawo mpolampola ndowooza kituufu yalabika mu kaseera ako yamuganda naye oluvannyuma oba n'abange yeekuba aja ti naatosinze sigale ne Hadi Kasule mpe mwaji maama webala otuweereza kale muula amannya gatinamponyiwa n'ekabowa naye nze kimalamu amaanyi be basajja okugamba nti saamanya mwana bwe yajja ng'omuntu omukulu ekibaawo ajati bannange nedda omuntu omukulu gwe wogenda mu kiyungu tomanya nti waliyo omunyazi era otunulawo temya gweme kugwa mu maaso naye omwana muwala mugamba nti abeere mugongo omwami nze mpulira ayinza n'omuwasa bwe batyo beebuzaabuza bwe batyo batandika nsigadde ndeke tinamponya ekabo kali muwala wange ajadde akabanga mudde abakazi batuwaayiriza nnyo nga baagala okwefuula abatuufu kyova olabanga bagamba tosala gwa kawala nze Ddungu Robert Mbuye Rwanda kooti bwatyo byonako lwali oyo jingo oyo omukazi yebereremu neyanziza kale tweza tuyanzege naye mu kino nja kusaba mwana muwala bambi omwami kyebeka si muzibu oyinza okuba nawe gonna esobi gye wakola
Sabigenda babaawo yutakuba kifaananyi mwana nga abadde uniform yali nsobi sinungi omwami eyinza kitwala nti yali nsobi oba yalowooza nti omukubirayo omwana tasoma ekyo kiri awo. Ekyokubiri maama kyako president oli omukyala muto oli muwala muto tandika okukola bambi baako kyokola noonya omwami wo mukwatagane ensonga zino muzimalize kubanga omwami si muzibu mpulidde omwami sajja si muzibu akkiriza omwana mumanyi agamulabirira naye kyebika ggwe olimu olina kyobala ate noza omwami yekyekengera naye so mutule wansi nga famire owuliddeyo omwami gye bamuzaala ibiri bamuzayiri bamunandika ne mwami mukulu gwe bamunandika ebusambi naye omukyali wange bamuyitali maama joga ndoza omwami eno mumanyi mwami yiga makaga mwami yiga ugamanyi kale